mugondere n'omubaka eyo level 2 wa atiu rasula mugondere n'omubaka kati okugondera omubaka Allah ate mukugondera omubaka n'ateekamu n'owokusatu n'agamba nti mukugondera omubaka mulimu omubaka yennyini wa ulil amri minkum ne bano abaweereddwa obuyinza bannannyini buyinza mummwe nabbi aba agenda kulondayo omu muffe amuteeke amwesembereze atiu rasula mugondere omubaka wa ne mukugondera omubaka mulimu n'owokubiri wa ulil amri minkum mugondere kubanga atiu ziri bbiri mugondere Allah oyali separate tekwatekwako mulala Allah nalete atiu eyokubiri wa atiu mugondere ne nayogera omubaka n'omuntu omulala nga bano bagonderwa kimu kolyawula namba 3 ku namba 2 ngate atiu mugondere ebagase awo oliba oli ku hawa nafsi oliba oli mu kuwankawankakwo na kinyegenyege kyo na ndowooza zo na birooto byo byolibaamu oliba tokyagondera nabbi kubanga tosobola kumwawula wa ne bano wene egamba nti mugondere nabbi nobeera nga ogikoze eki ogituukiriza n'akatono wa atiu rasula mugondere omubaka wanne kasita oli gwe yagamba nti nono kasita omugondera ebyogondera nabbi bikole ki bisiibule era kyewava owulira nga muri zengera mu tahiyatu yaffe nsangamu nti allahumma swalli allahumma ay katonda swalli ala sayidina muhammad wa ali sayidina muhammad allahumma oye katonda oye center of power number 1 salli ala muhammad oluvanyuma lwa swalli kyozaako center of power swalli yitimusa salira kankireke mu Arabu salira we yitimusa ala muhammad oyo power center of power number 2 wa ala ali muhammad ne kunju ya muhammad eyo center of power number 3 level 3 akugamba tosobola kugondera muhammad level 2 wa ng'omwawudde kuba ali muhammad kunju ya muhammad toligondera muhammad ngate walagirwa ekigambo kugondera nabbi kyagatta babiri ngera ekigambo swala bwe kigatta ababiri salli ala muhammad wa ali muhammad salya ku muhammad n'enju ya muhammad tosobola kwawulako ono nobeera ng'osalidde oli nolwekyo abaali awo ng'ate okuva luli akola bisembayo Allah subhanahu wa ta'ala namulagira enju ey'omubaka tunasobola okimanyako nayo enju y'omubaka etusalira mu swala gy'abantu abo tusalira mu swala tunasobola okubamanyako tujja bamanyako kubanga enju eyo yo yennyini Qur'ani yagiyita ahlul bait Qur'ani yaffe yagiyita ahlul bait abantu b'enju abantu b'enju nga akasolya kaayo yennyiniyo ne bagenda otulaga nti ono wanju naye ono wa nnyumba ebizibu awo ebijjira abantu abamu batamanyi nnimi awo kubanga agenda n'ayogera ekigambo ate ng'ayogera bannyumba abo ate n'ayagala tabafuula ab'enju mutegeera kati ekyo ekitawaanya abantu eyo n'obutategeera bino bya busiraamu kasita ennimi tozitegeera ebyobusiraamu byerabire naddala n'olulwo lwennyini
aha nti enju guba musaayi naye ennyumba eyo